Abalayi baffe Mutindo TV tubaniriza nnyo ku show yaffe eno The Girl Child. I'm your girl Ben Bridge. Nga sinaba banjulira mulama gwa show eno eya leero tuso okwetonda kwaffe ffenna olw'obwo obuze buyitangamu mu episodes zaffe eziyise era nga tusuubiza okukyusaamu. Webale ku subscribinga, webale ku followinga, webale commentinga. Thank you. I'm Matthias. Era nga nange mbetondera olwo obuze buyitamu episodes zaffe eziyise era nga tubasuubiza nti tugakyusaamu tugaba tutereezaamu. Hi, nange Pros. Tuso okwetonda kwange gye muli era nga mbasuubiza tujja kukyusaamu mu bubadde buyitangamu episodes zaffe eziyise emabega. Hello, I'm Kathy. Nange tuso okwetonda kwange Kati nokogenda gaana be. mu bibadde biyitamu clips zaffe tusonyiwa ne tusuubiza okukyusaamu mu show zaffe ezeyongera amaaso. Alright, leero tuze n'omulamwa gwaffe ogugamba nti okusomesa omwana omuwala ofunamu nnyo okusinga okusomesa omwana omulenzi. N'ekirala okusomesa omwana omuwala oganyulamu nnyo okusinga okusomesa omwana omulenzi. Batya. Tubaniriza ku show yaffe ya leero muli bulungi? Tuli bulungi. Kulu Matthias. Omulamwa gwo oguwulidde? Oguwulidde? Guwulidde. Omulamwa gwa leero ndowooza ffenna twagutegedde bulungi nti okusomesa omwana omuwala ofunamu nnyo okusomesa omwana omulenzi. Okkiriziganya nakyo? Okutwaliza awamu nze sikiriziganya nakyo. Lwaki? Nze sikiriziganya nakyo. Kale at least kyalibadde balanced. Oba ngukuddiremu mu luzungu nti educating a girl child is better than educating a boy child. Okusinzira nti ndi mulenzi. Sinza supportinga mulamwa bwe gutyo. Lwaki? Kati nga bw'olaba naffe ffennyini twetaaga okukola ki? Twetaaga okusoma era twetaaga naye mukimanyi nti nno bw'osomesa omwana omulenzi akuyiwayo mangu okusinga omwana omuwala. Nze ngamba ate omuwala yasinga okuyiwayo amangu. Ngeri ki? Nga yeyiini. Nze omulenzi sigenda kufuna lubuto just no. Naye ojja nnywa enjaga. Nsobola oginywa. Ojja kwetaba mu bisiyaga. Naye kiri bwe kiti. Omwana omuwala ebiseera ebisinga obungi bw'osomesa omwana omuwala oba ku probability omwana omuwala okumalako oba obutamalako. Lwaki? Singa afuna olubuto in case ali mu senior 3 senior 4 abasinga obungi namba esinga obunene teyagala kuddayo ng'amaze okufuna embuto. Sebo Matthias, bagambe buli mwana muwala asoma nti aba agenda afuna lubuto. Si buli asoma nti aba agenda afuna lubuto. Naye kati naawe nga bw'okiraba obudde buno bw'oŋŋamba nti nsomesa omwana omuwala mba ku probability batono. Muyinza obbaamu oli n'agamba nze nja kusoma n'afokasinga naye ate mubaamu aba ate ng'enamba esinga obunene endalu. Naye okimanyi nti no mu masomero agasinga namba y'abaana abawala yesingayo. Omanyi lwaki? Omwana omuwala asobola olemerayo ku ssomero n'agamba kansome nomata mbeera ki gye mpitamu sigenda kulya naye gwe omulenzi nina emikono gyange mingi eminenzi naye n'agamba wiiki ejja sigenda gisoma kati ejja njikube kati ejja ncape ejja nkole ki. Naye okimanyi nti omwana omuwala tasobola funa eyo idea eyo gy'okyapira gy'ofunyamu idea egamba nti let me just drop out of school. Ate abalenzi kasita achapa n'afunamu agamba ye kati kyennoonyeza future nti kiri bwe kiti omwana nenda kiri bwe kiti omwana omulenzi talinga mwana muwala. Omwana omuwala osobola okugamba nti like katugeze musoma oba like n'okola ekintu kyonna ku ssomero oba musango. Omwana omuwala ne basobola okuwa katugeze suspension n'obeera ewaka n'obula nekyoka naye omulenzi lwe bamwata suspension ayinza n'okugamba mpa expulsion omulundi gwe mumanye nti kuba yaba agenda kukola ssente naye gwe omuwala obeera wamu togenda funa mulimu nga balenzi bwe bagifuna. Omwana omulenzi kizibu kyalina yalina kusaidia eryegi emu yakola nti abalenzi twetaaga nnyo ssente just not abazadde abasinga obungi tebawa abaana balenzi keya. Anti omwana omulenzi muleetereza olaze omuzadde nti osobola okwekolera kati omuzadde naye muli alaba omande wange mwapiyo wange asobola okweyimirirawo. Tubeera ewaka buli omu aba ayagala agenda akole naye kati waliwo ebiseera maama abagamba bayinza okulya mugamba maama twaga kino n'abagamba tulamwalaga nti mwasalawo okukola. That means osobola mwereetereza abamu si ffe twereetereza. Essaawa yale njagala nkubuulira omwana omulenzi nga bw'ondaba essaawa zino sisobola gana ne ngamba muzeeyi nti
tata ngulire chiwe nenda so agenda ninga maraka tata ngulire saati anti kati obo omulaze nti weesobola okimanyi nti nno tekiri mu baana bawala bokabula namwe abalenzi omuzadde akoma okulabirira ng'owezize emyaka 18 bakoma mwakyeteekamu nti wempeza 15 ogamba 18 najo myaka mitono omwana omulenzi nakasaweza emyaka nga 10 egi akuba abaana abalenzi bukibwa abakyetuusako naye abalenzi agenda funa ssente agenda ngenda kwebwempa muzadde wale ssente ye effect abaana bangi tuyina naye abaana bawala effect ze mulina nyingi abaana abawala balaluka mu myaka nga atandise okweza emyaka 10 naye omulenzi Mathias nga yalaluse ate omulenzi yalaluse omwana alaluka olaba njagala nkubuulire nze kyeŋŋambe kisinga obukulu kale at least babalansinge omwana omulenzi bamusomese n'omwana bamusomese naye ate bwe tudda ku effects eziriwo kusomesa omwana omuwala chances nyingi ez'omuwala okuva mu ssomero ng'ate ssente weeziri nedda ekyo ey'ensonga eyo chances ennene ez'okuva mu ssomero ziri ku balenzi omwana omuwala alwava mu ssomero manyi lwaki tutya okwogerwako mu kyalo tutya ofuuka emboozi buli gye tuyita naye kati gwe omulenzi ate omwana omwala aba n'ensonyi in case batandise omwogerako aswanaga bannaye kati banawulira omuwala naye gwe omulenzi ogenda kusigala ogamba abalenzi tetuswala abalenzi temuswala ekyo kyo twakimanyiira ekyogamba ekyokuswala abawala abasinga obungi bo nga bo tebakyaswala waliwo abawala beevaako bamu na bamu agenda kujja ku ssomero agenda kujja ku ssomero agano yingira kiraasi abeere mbalenzi byebyo ebisinga okubonoonera ddala ekigenda okusemberayo ddala okimanyi nti naawe ogenda joyininga badi piya gundi singa omulenzi ne bwenzingira sindigenda Mathias omwana omuwala kizibu nnyo ova mu ssomero omumanyi ebisinga okuviiramu abaana bala like wankugambe naafuna embuto ng'asoma esinga balenzi naye omuwala sometimes abawala abamu togenda kunima nti agenda va mu ssomero olwokuba aliwo akalinza kamera kuba abaana bala eŋŋombo gye tulina obeera n'emikwano gyo kuba abaana bala babeera n'emikwano nsobola bali nga basoma gwe wagula n'ogamba togenda kuddamu kolaki kusoma naye ogenda owulira nga kikukakatiriza n'ogamba ngenda ssomero gy'osomera njagala okubyemu akafaananyi bali mu lesoni bayingidde bonna bali munda otunuulire ku namba y'abalenzi n'ennamba y'abawala namba kyesinga okuba ennene eri wabweru w'essomero balenzi bebasinga amanyi lwaki abalenzi bebasinga muyinamu system mwenga mwe chemistry yagaana math yagaana biology yagaana mukola luganda mukola art ali meaning yabajuna gavumenti yajuna abalenzi ne batutoya PE yajuna abalenzi fena tujja kusoma tulina ideas ez'enjawulo zenyiza obbanga najja kusoma oli najja nga ajjidde ebigendererwa birala naye nze ku ssomero gye nsomera kye ndabayo kiri kimu abaana abawala effect gye balina nti okusoma kwabwe batunuulidde nnyo abalenzi batunuulidde nnyo abalenzi mu kusoma Mathias omwana omuwala agenda otunuulira omwana omulenzi byogamba nti amutunuulira yaba amuweerera oba ate kati awo nawo nezaawo abawala ekyo kyogambye musimanyanga batunuulira mulenzi ngaleka enyini taamu eweddeko tonakasokolabe esinga okunewunyisa abawala tugenda netwesigulira ku bana abantu naye wano webagoba fees risiti wezijja 7,5 12 naba batutwalawa kati naye kiriwo ekiti nedda kiriwo abaana abawala kale siganye toyinza kuŋŋamba nti ffenna nga tuli ku ssomero tandise tusomalako nga tuli mu kirasi emuvaamu bewagula ne bavaamu naye toyinza kuŋŋamba nti omwana omuwala yeesugulira ku mulenzi okumuweerayo school fees nkubuuzemu ekibuuzo ku ssomero mu kirasi gy'olimu wali obazeeko drop outs ezirimu bwe tunulira drop out esinga mu kirasi yaffe ndaba nga z'abawala ate kati kankubulira effect esinga obajjamu abawala esinga obajja mu ssomero bonna bennaakalabako okuva ddala nga ndi mu P7 ndi mu senior 3 right now naye abawala abasinga obungi benzize endaba since from P7 mbuto fujjo gwenakola bwabusigala naye ate balenzi kyekyo efujjo terijja muwala bwekiri mpozigamba nti omubuuza gy'asomera gy'osomera wakala abaana bameka balina effujjo
ngavude mso era bana asifu osobola omwana omusirifu no abana asifu jo chegendeze nti bebasinga okuva mu by the way n'omwana ow'effujjo asigala nnyo ku ssomero manyi lwaki ewakasijja ddikolerayo ligwera anadda community baba bagamba oyo muwala wa gundi respect ya muwala wa gundi naye baba basirifu mukuba tere baba balala asoke nkubulira nga wasanze omwana omuwala nga yalaluse n'ava mu ssomero tajja beera waka nze muzeyi wange omulaba muzeyi wange waka kasova mu ssomero ng'okola ki ng'oyitawo yes nnaku sister wange yagenda naye n'alaluka by P7 akulaba yes andaba n'agenda n'alaluka P7 muzeyi n'amugamba kwata awo n'amugamba yitamu yamugoba waka oba yayimuwa waka taata wange ewaka takkiriza omwana atasoma kitegeera kitegeeza nti okusinzira ku kye nalaba ku ekyo namanya nti omwana omuwala kyasezzeeza okuva mu ssomero ziba nnene nnyo ate kusinzira nti kati nze nkyalimu olyaviramu naye ez'abalenzi nnene omanyi lwaki Mathias omulenzi gwasobola otuulaawo n'ogamba kati fiizi zigenda va weeraliikira fiizi gy'olinga gwe weerera abaana abalenzi ebisinga abamu beeweerera kale abo osanga like yava ewaka yalabanga akuze abamu obasanga ba orphans abo tusooke tuve kwabo wabula twogera kwona omulenzi nga tata alina ssente ziweerera omulenzi alina neziweerera omuwala naye nga ku bombi yebuuza aganyuddwamu mwani oyo ye mulenzi gwendiko okimanyi nti omulenzi osobola ofuna idea noga ngenda kukola kati tugenda mu holiday kyalino nakubira nagamba nafunye ekikampuni mwentandika okukolera ize nuga akola tamweja kasitokomamwejegezekuuka omanyi Beni nenda omanyi Beni nti omanyi lwaki nti abaana abawala kyandisaanye n'osomesa omwana omulenzi okusinga omwana omuwala genda kumbuza lwaki omwana omuwala ebiseera ebisinga omwana omuwala kasita tutandika ebyabalenzi kuba osobola eno kasita tutandika ebyabalenzi ogenda gamba nsomera ki n'abatasoma gye bakola ki gye bali naye agenda gamba Mathias agenda kuntwala otundi eno malira obudde bwange kuba banasinga babeera mu masomero naye nga bagira gibalire kalamoja Prosi, can you think of that thing nogamba Mathias alina gyantwala mutunulire soko mutunulire osobola okirowoozamu si Mathias yeka naye ate essaawa eno yonoyo nakagujaaliwo oshiwa Mathias That's point olimbyemu nawe. Nagenda nembagamba ekintu kimu. Kyekyo. Nembagamba. Osojagamba kanze Katonda yatonda ekisinga okujamu abaana abawala. Katonda yatonda ekitonde ekikazi. Oba ekitonde kale abawala. Nga bangu okukkiriza. Ekitonde ekikazi kye kintu ekyangu ky'okulimba. Naye kisinziro n'ibyo. Mubazadde gy'obeera. Muzadde kyasinga okwangugira. Mami zate obanze chanjawo mami wange oli daddy we daddy yayangu mama bangwira nnyo abaana chokolaba nabayinzira ekikula kya mama oli mama ngali strict olaba mama awuliriza ate tata tawuliriza mama tamugerageranya ku muwala mama responsibility ye olaberera abaana tata bayekambuwaza kati the responsibility awuliriza Mathias ngwade just example ekitonde ekikazi ebintu ebikitwala biba bingi kati nammwe abaana abawala level gye muliko obudde ebintu ebibasika mu community gye mutambula abalenzi omanyi lwaki I've remembered something tulina abalenzi betusoma naye naye ebirowoozo byayina kati eyo muzita batya bika bya mmotoka ki namanyira wirubaalo abakadde tuvuga kati Alteza osuubira kati yafulumidde nga kummeka namba kyeriko zeze ndowoozo zammwe kati muli n'olaba nga bw'okola mu kikampuni emyaka 2 Alteza wali nga yayingiddewo dda abasinga bwe bakirowooza nada kirina bwekiti naye nze Beni kize kyenganze kyengamba Prosi ekisinga okugyamu abaana abawala mu ssomero baba balenzi Beni ngenda kubeeri nga ndi musajja nina ssente Beni nzije nkuyimirize kuga ebyo byosoma temuli ki oluusi osoma tolina nakikyosomerera nga tonaeyo point bw'ofuna ng'omusajja n'akugamba by'osomerera nze mbiyina Beni okimanyi nsobola ogenda
okimanyi sobola zitabe empale ze na masaasi neda kiriwe temuli baana bato nnyo omusajja okuyimiriza wali myaka gye tuliko si ffenna olaba temuli bato nnyo omusajja agerateka neda Matthew kiriwe kiriwe kiti nze kambabuulire kwati kumina emyaka gyaffe omusajja akulanga mukazi we gwalina ewaka togenda kuŋŋa nti omusajja kuba abasajja mimu abalina egi yaffe nga bwolaba nga abaana kirimu ekiti kangereza epase kyemanyi wano tunatera oweza emyaka 18 nga nabamu mutugina oba oweza emyaka 18 omusajja nakulimbalimba n'okkiriza sireba lwaki abatakutwala beni mulimu abaana ababeera ku ssomero ddala abaana abawala n'omubuuza mwangambadde nkyasoma Mathias wulira bino naye mbadde wa myaka 2 mwogu nga ndi mu P7 ne babiyisa mu kyalo nti taata wange Mathias Sematimba Semakookiro Semakula wanfumbisizza mukwano bakusiba abenneku zino babikola mu example eyo ku bufumbo bwenyinyi obwo I remember right from mwana bamwita John. Sorry. Yes. John yava mu ssomero n'agenda afuna omukazi. Nga tanakweza myaka 18. By then yali mu senior 2. Nafuna omukazi nga senior 3. Kitegera. Meaning that yes wona bavaamu nino omwana nga muzesi. Yes. John yalina omwana. Nenga bonna ne bakola ki? Ne bavaamu n'agenda apangisa. John naye nga mbuuzaamu mukkiriza nti okusomesa omwana omuwala kisingako osomesa omwana omulenzi omwana omuwala ekirala omwana omuwala bw'asoma nga mukama amutiremu n'omwana kaira abamuwulize n'asoma neyongerako oganyulamu nnyo eyo mu maaso ekintu ekirala si kibi okusomesa omwana omuwala si kibi naye ate ekirala abalenzi tulina obuvunanyizibwa bungi okugeza abalezi tugenda kubanga mbisera gye bijja maso yemanyi sikyaweza myaka 10 nga nina omukazi kitegeera tekishawe kati werengera amaza werabayo yes tekyawera myaka 10 kuba myaka gye ndiko sinze mwana mutenyo naye 15 kale so yes emyaka gye kijja maso ngenda kuwasa nze ngendo beera omuntu omukulu on that point soko lindeko okimanyi nti wali amaka agamu nga bakyala be bateesa naye jigeze giwunye ng'omwami yasoma naye ng'omwami talina kiddako mukazi watu tewasoma wandibadde olina ku bwongo naye nga tewasoma lwebuzibu ate naddala guno omulembe abakazi ffe tufuga n'okusanga omusajja afugibwa omukazi mbasaasira nkwambazizza nkulabiridde nkutadde tugamba baami n'abaami obudde buno bebafuga mbasaasidde Mathias omanyi ekiviirako egundi ng'oleesa eddugu obeera mu chemistry obeera mu biology obeera mu PE ye subject y'abalenzi tonnalaba ku nsi omanyi ekireetero abasajja obafuga abasajja ebiseera ebisinga abasajja bwafuna omukazi ng'alina ssente kuba bibeerawo n'okwana omukazi osobeera n'omukazi oba nga amwanjula n'ofunayo abebbali anti bebayita abakola azamu omusala naye akasaasaanya ssente ne zimugwako Mathias nodda w'omukazi gye wasookera Mathias nsobola okufuga kuba oba waggwamu ekyali kikwewagisa kyanga kyakola Mathias omukazi asofuga omusajja kubasajja nga tamulozeeko wadde olaba nekujja mubeere mbi nenkuteeka nagamba gabeerawo ng'omusajja naye nga nze head of nga nsobola nenkoma negamba nsaba kuntekera ku mazzi ate n'ogategeka abavubuka bonna essaawa zino kyebalina okukola mufokasinge ku kiki kye beetaaga ekitegeera bafokasinge ku kiki kye baagala singa omanya goolo zo mulamu bwo teweegomba kintu kyotagenda kukola bashuga mami abakazi abato gye bali abakazi abakulu gye bali abagala ki abasajja ebiseera ebisinga obungi abo bakazi abawasa abasajja ebiseera ebisinga ojja kusanga enamba esinga obunene nga omukazi oyo mukulu ku musajja tudde ku mulamu ng'omusajja omukazi mukulu ku musajja naye
all in all nzamulewe mbasi yali kale kusaidia mu abalenzi mba nsazo bawolerezaako tuwe kiyinza oyambira ng'osomeseza omwana omulenzi many times abalenzi musikasika nnyo ate ennaku zino batata bafa batata beefiisafiisa oba kiki abalenzi mwe muba abasika naye bw'osanga omusika nga mulenzi nga teyasomako mukwano ayinza ovuga family kino you driving me crazy ayinza ovuga family naye bw'aba wasomako kale you can be naye atera still waliwo gw'osanga nga yasomako naye ng'alinga ataasomako for sure okusomako kwe ne kutagasa family kati ne omuwala ajja ne idea ekyaddala Matthew nga zina gyezitwale ewaka omanyi lwaki njagala abaana abalenzi okuweerera omwana omulenzi abaana abala ebiseera mumanyi ebiseera bwe tumala okusoma like ndi mu vaaka ya senior 4 maze ebibuuzo ndi mu bulamu bwange kati manje kuba lusimba siina ssuubi nti oba ngenda ku koosi onawo omwana omuwala ogenda kukwata sente kuba abaana abawala ebiseera ebisinga tubeera mu kweyambaza kukola ki naye omwana omulenzi muzadde w'omukazi agenda mukubira essimu amugaye mwana wange siina sukaali agenda mugamba maama kankuteereko naye omwana omuwala abamu bazibu nnyo basanga n'akwata sente n'azindikira muzadde we gamba sapoti yamu katini omwana omuwala kirungi kala naye asome olw'ensonga abasajja ennamba esinga obunene tukola bizinesi after nga tumaze okukula tukola business naye bw'onooba n'omukazi nga mudoma nga teyasomako okumukwata omuzze mu bizinesi yo oba owedde osobola kukwata mukazi ng'okusinga balansinga ekintu okusinga gwe yasoma jjajja wange nsoma right now agamba teyasoma naye teyetegesa kujjayo kaliculeta ono kyagamba yengo ina body ono kyagamba sikubala nti 8 times 2 equals to 16 sikubala nti 99 okuwa ideas okimanyi nti no ideas omuntu asomyeko nga muwala zawukana n'oli atasomyeko kati kyagamba obeera ne business nga n'omukyala yasomako gwe ng'oli mudoma ng'oli mudoma osobola ate n'ekirala bw'oba wasomako omukyala nga nasomako ebyaddala n'omwami aba neesiga ekyamazima kiri bwe kiti ne bw'oba omukazi teyasoma ng'omusajja wasoma toyinza kuŋŋamba nti katugeze mukoze bizinesi yenna naye nga mwetagisamu ebintu bingi omukazi asobola okusinga omusajja okimanyi nti baawa batakwesiga bulungi era ne bizinesi ayinza ogikweka akimanyi omukyala mudoma olaba ekintu ekyo oyinza okugamba nti ngateekamu owedduka jjuki oli abaabala kati ayinza okukubala naye ate ono atasoma ajja gamba ajja kutya okutola ku ssente ezo agambe nti kale naye eyasoma nakubeera eyasoma aba asinga eyasoma nedda kati ndindako are you supporting that we should only educate boys? Because when you say like that, olinga agamba nti ono atasomyako omuwala ajja nnyuma nnyo a girl child. Labayo kantunulira ku bazadde abaweerera abaana kyali badde kirungi nga singa obadde n'abalenzi bo babiri n'abawala bo babiri bateeke mu ssomero bonna bakole ki basome ogezese emikisa gyabwe bonna kati wati omuzadde kizze nga for sure kale akasente business Luteza yagudde ku accident kati akasente tekakyavaayo bulungi nimuli omuzadde n'afunamu ID n'agamba Luteza eyonoonese Bloka zenkuba yazikubyemu naye kuba n'abaana mpeerere mwana naye for sure ekyaddala for seriously tuddeko mu bya real life nina jjajja wange jjajja yaweerera abaana basomera mu international schools naye for sure jjajja omwana yamutwalako ku supermarket kakwogere nampola ne bayingira supermarket ne jjajja mwami omwana yali mulenzi ne bafuluma supermarket nga tamugulira yadde n'ekintu n'ekyo najja waka ng'okujja just okutereeza ebintu by'ewaka bifunyemu obuzibu kozi omwana yatwala makanika tata nsaba kumpeerezaayo ku ssente ng'omuzadde yakuweerera yoyo mwana naye omwana omuwala
nafunamu amagezi najja ne sukali ewaka ekyo ky'abaana abawala bategeera osobola oteeka sente zo mu kyana ekirenze for sure ekyana neki nolaba nga sente zo anti n'obuzibu abaana bwe balina abaleze ekintu kyoyogedde ekyo kiba ku mutima gwa muntu omwana kati kiba ku mutima gwa muntu zobudde bunolaba ne bwe mbasi bali bonna baluganda mama y'omu taata y'omu lwaki emitima gyawukana sobola osanga maama wakane mugaba maama abalenzi mitima gyammwe ati nze kiri bwe ki nze beeni tulina baneiba baffe nina brother wange naye waliwo n'omulenzi amala sinyafu bonna batuulirawa ku ssomero lyerimu naye buli omu muzadde we yamuweerera bava ku ssomero nga tebakola ki tebaba bangi naye nze brother wange era banaye brother wange gy'oli nkutumiddeko nnyo nze brother wange mama wange ne bwamugamba nti Alex senfuka Alex sisina sente za sukali afuba olaba nti mama amugwe naye bali eri buli lwamusaba mugamba sikola ki sina sente naye nga zina batayagala wakugundi we kumuzadde mulimu abaana kuba mutima gwa muntu omuntu okwata naawa omuntu kiba mutima gwa muntu guba mutima nate oyizo bango olyawo naye nga ne bw'osanga omuntu ng'ali wali eri ng'ataawa ayagala amazzi gakunywa swaga mu gudu naye ng'ate nze nsobola okukola ki nsobola okugamuwa oba ekirabo ekintu kati n'ensonga eyo nze kati nga ntunuliddeko ku nsonga y'abazadde mbadde mbasaba nga nze tuweerere abaana bonna ate n'obuzibu abaana abalenzi bwe balina abaana abalenzi balya sikuulu fiizi bamuwa sikuulu fiizi n'akulaba nti azitadde ate abaana balina n'eŋŋombo bw'omuwa sente za sikuulu fiizi n'aziryako alowooza n'agamba bwe naakola wali eri kasita nkola genda zizzaako wali okimanyi nti sente za sikuulu fiizi bw'aziryako kiba kizibu nnyo zizzaako omuzadde yakwata sente n'azissa ku akawunti y'omwana yessomero anti kati byakajja baategeera nti abalenzi mulya sente akwesize abamu tebasoma emitwalo egi abamu tebasoma girlfriendiko okagambe kwala zino sente ogambe awerekezaako nyo n'ebigambo ebirala ogenda gamba wazikuwa tasaba butogera abaana abawala kizibu soko kwate waneno nze kiba kizibu osanga omwana omulenzi omuwala agambe akati kana akalimu kembala kusatale nesanga kwenga kola bwenti mbayo mtwalo n'omutwalo waneno nezaawo naye ate kikanamba kizibu kikakuzibuwalira ozikwata eje ebiringa wajijeko kugize era zijja kusikiriza ozirye naye omadde okimanyi nti omwana yenna kasita bakwata sente za school fees wali olabeko ekizibu n'olya sente za school fees n'ozinonya nzikubula sente za school fees ze nazo azibula kuba wangi wendala kusomera bamuwa sente naga sente butono nnyo sobuzza naye okuzinoonya okuziza ne bagiwa mitwalo eki okujjangwa n'omuzadde tagoberera bintu essaawa eno kati nze mpa nti omwana school fees ne mugaba mutwale ku ssomero no Matthew olaba waliyo abaana kwegamba nga alina trust y'omuzadde omuzadde amwesi waliyo n'omuzadde mukazi wattu tamanyiwe bateekamu simanya kodi pesikulu yesiga munange Matthew we yasoma isiti ne bamugamba abaana balina amagezi ku sente z'abazadde baabwe ogenda kumpa sente nkugambe ongambe sindika bwezi za school fees zonna nzimazeeyo sindikeko kitundu omanyi babaasa ennaku zino babbi babaasa muli babbi omubaasa agenda kugamba baasa agenda kugamba gundi mbu neda baasa sokuteerako balance omutuufu nodda nolimba muzaddewo anti baasa nga bw'omumanyi jjukira buli omu aba commentinga ku baasa kati oba owulira nti baasa wamumu ogambe baasa zezo akuwe sente endala era okubeko kumbe zakola ki zaggwayo abaana bwega amagezi ge balina nze baasa olaba yanteerako emitwalo 3 nga manje emitwalo 6 okuddayo bwe namugaba baasa balance gonteereddeko yaŋŋambako kimu naawe tontanya gwe nkubanja ate mba ndyawo mu kilasi nsoma nti mumpiki ye pros katona nti baasa muli babbi ebyo gyebiri abaana baabwe basinga ofunya ku bazadde baabwe era ekyo baba bateekawo koodi kubateeka sente ate abaana abalenzi tubeere beesigwa eri bazadde baffe omuzadde bw'aba akuwadde sente zikwata ozitwale gy'aba bakugambye okole ki bwe tuba ssomero kigasa ggwe omuzadde essaawa zino akuwa school fees n'ogenda ku ssomero atunuulidde future yo era azimba ku ekisinga abaana balenzi ekyo kigenda saidi y'abalenzi balenzi naye eno ne mbawala naye batono
Muwala kizibu nnyo lya school fees mbuza lwaki. Kale je sikola. Siina we. Omulenzi akola. Omulenzi agenda zirya nga yasubira ne Matthew uno gwe manesiguliddeko in case like installed ali alitane. Oluso lideko 5 omanyi mu week agenda zikuwa nakuwa mmeka 5. 5. Kati agale 5 nkumi Yesu. Anti 5 zimiriza omugambo ezo ziba zeya time. Mwana wa tatu. Neza abazadde kyembagamba bandisanye baweerera abaana bonna omuwala n'omulenzi naye kale omanye ekyetera abazadde ekyamazima n'agamba nti ngenda kugwira kuweerera mwana muwala baba balina ensonga lwaki wa omwana omulenzi abaana abalenzi bava mu masomero abalenzi ebibabba bingi abawala buzibu kufuna naye olaba Matthew olaba omuwala nze neeyigiriza nnyo okubeera principal nsobola ogamba bw'ojja ng'oyambadde jini tonkwana ekyo nenkistandinga kabawala let's be principled nti omuntu bwati ne bwati talina jandaza embeera bwati ne bwati talina kyeŋŋamba fiizi wa taata bwati ne bwati pozinga miliyoni emu mu kaseera anti obuzibu buli olusi buli yagira mu jini leero gitemutala menga tamukkiriza omuzadde okuweerera omwana kisinzia ne kuneeyisa y'omwana ekyo badde okimanyi omuzadde okuweerera omwana togenda kubeera ng'oli mulalu omwana omulenzi abalenzi mugenda ne muvubukira ewaka omuzadde okuweerera omwana guba mutima si sente guba mutima naye ate neneeyisa y'omwana ematalinga weeyisa otya ewaka ojja kubeerawo nga muzadde wo wakugambako oyomba buyomba nga oli mu buwala oli mulenzi oli mu buwala oli muwala oli mbalenzi kwegamba nga bw'otunuulira ebintu byonna by'okola nga tebikwatagana omuzadde tagenda afuna moraal ekuteeka mu ssomero oba kiraba ekyamazima ne muzadde we ne bwagamba ekintu omanyi abaana batulina eŋŋombo bwe batugambako ekyamazima omuzadde ne bwaba badde akwaga nga akuweerera omuzadde asobola okugamba ekintu omanyi abaana batulina eŋŋombo eddamu nnyo bazadde baffe kino se sigenda kyona tubaddamu naye tulina okwekomako kuba omuzaddeko ekyamazima oluusi apakasiza ssente agamba mwana wange alina soma wadde nze saasoma naye nagamba ekintu n'omunyoma kiina ekintu ekikireetereza nina ekintu kyenzijukidde wange abaana abawala tuddamu bubi abazadde no abaana bonna tuddamu bubi naye embeera ezimu nga kale eseekubidde nnyo okusaidi y'abaana abawala abazadde bazireeta bwe kiri olaba prosi nafeesingako challenge emu waliwo omukwano gwange gwe nasanga ng'ayita wala kale obukubo buli bubiri naye ng'ayita wala nobuuza lwaki ani okumpi bwe naayitayo waliyo abavubuka abansumbuwa koza ate waka ogenda bagamba ki nze nkimanyi mama agenda yomba naye kale kwegamba naye nabeera awo sitaaka bwempita eri bansumbuwa bwe nayita eno njatuuka wakaleeta naye singa omuzadde naawe kale otegeerako ku mwala obusonga obumu kale bino soozeza bintu Bridget kisiru nga pe bamanyi tumu obusiru bwa kitaffe kisiru bwa kitaffe naye ensonga ezimu ensonga kati waliwo oyinza okudda waka muzadde nagamba muwala gwotuuka wakaleeti olina gy'osookedde kale olw'obusungu obungi okimanyi ova ku ssomero akantu ako kaluma olina gy'osookedde ng'okimanyi weekuumye eyo gy'oyi n'obuzibu obujja abaana abawala mu masomero mumanyi ebitujja mu masomero sometimes nga tetwagala oluusi gye tuyita ne mu makubo beeni oluusi ngenda beera kale sikanye no egi tukwanibwa sigenda kana tetukwa naye oluusi nvudde ku ssomero leeti muzadde wange nkugambye maama tubaddeyo ne kino naye ng'olwokuba walabe bali bazzeeyo dda ate n'ogendera ku byabali nti gundi ng'akomayo waka bukyali tusobeera mu kilaasi emu naye nga tetukola subjects ezimu naye ngamba nti nabaddemu eno naye oluusi abazadde bakwogera oluusi ova ne ku muzadde okukwogera omanyi nti maama wange yampeerera ne bwananjogera naye aba okukyalo n'akugamba oyo tagenda soma agenda koma sinya tikubanze nina mukwano gwange nze ne swab tuli abantu babiri naye twetisse ekyalo kyaffe bagamba kigulu kwesi naye nga tuli abantu babiri abantu aba naye bagamba tuli kikosi kati kino kigenda eri abantu bonna ab'omu community n'abazadde lekeraawo okutunuulira omwana mu ngeri emubuusabuusa bwe kiri omwana gy'ogenda okukoma okumubuusabuusa ogenda musindikirako ekisookera ddala ndi mu scout ndi komanda naye tutuuka mu kampu
Ngechaddala meeting yaba commander sawa munana gwa kiro olwo banna mwe basi ngoli omwala ne lwokuba I have my mommy's trust toyina kyongamba abazadde kitufu baba basabasana babere besigwe eri abaana baabwe so that basobola nofuna omutima guli okugamba nti kankole ki kamperera omwana nekirala nti kirungi nnyo nze ngamba kyali badde kirungi nnyo sigenda kwekubira ku balenzi bokka yadde nti ndi mulenzi kyali badde kirungi nnyo omwana omulenzi n'omuwala bonna ne babaweerera tomanya oyinza okuweerera omulenzi n'okola loosi oyinza okuweerera omuwala n'okola loosi kwegamba oyinza okuweerera omulenzi n'ofunamu ate oyinza okuweerera omuwala n'okola nawe okimanyi nze abazadde kyembagamba kyandisaanye n'aweerera omwana n'omulenzi n'amanya nti abaana bange mbaweeredde kati mu bukulu bo bajja kwekuba mutima bagamba nyaffe yali kuba abazadde abasinga bapakasa kuba ensawo z'abantu tezikola tezenkana naye nze kyenandikayo abazadde bandisanye ne baweerera abaana abawala n'abalenzi n'omanya nti bwe balituuka mu maaso naye kwa mutima balinyamba nange ekyo nkigula njagala kino kigende eri abazadde twejjemu ekyo engeri y'okugaa nti kampanira omwana omuwala omulenzi ajja pakasa nedda si kituufu si bwe kirina okuba bonna mubaweerere kyenkanyi kati nabo we banaakula omuwa aleeta kino bajja kukwasaganyiza wamu advice kembawa naye nzanye ebiteeso byammwe nze nkomekereza nga ndi ku sayidi zonna ssatu abaana abawala omwami ono agenze n'agamba nti ebitujjako biba bingi naye ebitujjako bitono nnyo ate buntu butono nnyo mumanyi okwekwasa nnyo abalenzi naye nze ndaba butricks abalenzi bwe bakozesa bwa kitoowo kati buno bwa I love you obo tubuwuliranga from our parents meaning akuteeka kujja kumulamwa engoye ojja kwambala onyumirwe ngo after studying buli kimu kyoyagala ojja kifuna life kugamba ate by the way amatuufu nga tolingiriza naye abawala kano kagende wammwe buli kyokola ng'osooba manya si kituufu buli kyokola nga toyagala muzadde wakimanyi manya si kituufu abazadde baffe abalungi mututeeka kazito ne mutuleetereza ova mu ssomero ani omwana bw'akunnyonnyola kale fayini muwulirizeeko ebyaddala waliwo omuwala eyampa comments n'aŋŋamba ekyanjagaza gundi ampa time naye wakati bantegeera abazadde please try to understand your children togendera ku bigambo byakyala bwe baliwo kwogera ate abazadde balina ekyebasoose omugamba bw'omwana oba oyogera n'abazadde balekerawo ovumanya abaana omwana omuvuma n'ayagala n'okudduka ewaka omwana omwagazisa ova ewaka naye nga bambi all in all nsigadde nze omuweerezaawo Ben Bridge abazadde mtutegeere mtuwe time ntekeya yadde ndi mukulu naye ng'ambaako ka I love you Bridget mbumanyire Mathias agenda okujja obuŋŋamba mugambe leetayo keeka naye gwe ne tubeera n'omuzadde busiru bwa kitawo busiru bwa nnyoko kalaba ennyindo zaakakulanga ki ashiba seriously abazadde love gye mutulaga naffe yedetermine nga tunaasoma oba tetuusome neki bye tunaakola nsigadde nze Ben Bridge wamu ne bannange Mathias Press Bye bye, mommy. Mutindo TV, the best online TV.